Ibrahim Ndugwa mzalibwa Mugenzi Sserunjogi Zakaria ayebase Mbese. Ku bintu bino bwe mbiyingiriddemu oli yafa yali mukulu wange Haji Abdul Wahab Katende. Era abaana bano bendi nabo n'omulala ali eri baana be. Nze mukuza mu Mulujja. Waye ayina ekifundikwa kati nze nkirina ekya muzeeyi waffe. Embeera gye nsanze mbaana bankubidde essimu nti bavudde awaka bajje babagobye mu nju oba kitaawe we yazimba. Mukyala ali mu kwebuuzibwa ye mukyala Nakkoza Saara kati baira batabukana n'omukyala Zaituni Katende lwali wasa. Kituufu kiri nti mukyala Nakkoza yali yavadda mu maka kiki ekituufu naye nze ku lwange nasalawo babaire nti bakkaanya bagabanya ebintu bakiwummuli. Naye ndowooza oba Nakkoza alina feelings nyingi mu kyo kuba tutudde emirundi n'emirundi mu makooti ne ku administrator general nga bamuwadde obwa administrator Simayaga bamu obwa administrator tugenzeeyo bwe twatuula nti ate tujja kumuyita ebyo tebyabaawo byafiiraawo n'asigaza obwa administrator bwe mpulira. Ekyavamu nti yagaba ebintu era nawulidde Simayaga abaana baba bwakireka babawadde Lungujja wikizirungujja ate abeera wa nazaala we ziri decimal zino zanga 12 zawaddeyo mbu abaana 9 abana 3 abawadde ekireka. Naye abaana baffe bano basoma bali abakola kina kati tebasoma olw'embeera eriwo kuba business yaliwo bekizimbe muzeeyi kye yalekawo taata waabwe ne bajja ssente ez'okujjamu okusoma okulya okukola biki. Mukyala Nakkoza yakitwala dda kituulidde era twakiwulidde mu court weeks nga 2 emabega nabaddeyo nti ekizimbe yakitunda era tekiriiwo mu bye tulowooza kwe kugaba ebintu ebyo nga bye yagaba n'agaba n'ebya n'akapoloti akanazaala. Naye ekizimbe kye bagamba nti bakitunda kwaliko caveat oba eyo bagisuulawa oba ebintu byaggweerawa kuga tetumanyi. Kati olwaleero abaana gye babeera babagoba ne basobola okubeera nti baddukira eri kitaabwe wazimba ennyumba. Nawulidde nti babakutte ne babasiba era bavuddeyo mu kkomera nga bambuulidde. Then maama waabwe ye yasigaddeyo mu kkomera ensonga bakyazitwala mu maaso. Naye nno nze mbadde nsaba obwenkanya kubanga omukyalo wadde yali yavadda mu maka emyaka nga 2 emabega okuva muzeeyi emyaka 16 emyaka nga 2 in fact okuva muzeeyi we yafiira mu kaseera ako. Nze ku lwange basalirawo dda nga tuli ne ewa LC twatuula entindo awo mbaga omukyalo oyo bw'aba ayagala okufunako naye afuneko bintu bino bikkaanyizibweko biggwe. Naye birimu obo okweyagaliza n'okulemera mu kintu yagamba wali wawe wikizi twatuula juzi n'egundi nga gyali waliyo ne council gwe bayita Patrick abaga nti ate amaka bw'agamba nti gaali ga muzeeyi teyagasigalamu ng'omukyala yali mu nnyumba ate lwaki agatunda lwaki agavaamu kuba amaka ago gatekubanga gakuŋŋaanirwamu buli muntu. Ne caveat bw'aba yatunda caveat bagiteekawa eyaliko nti amaka tegatundwa. Kale nno omukyalo ono Zaituni alina original papers ne titles ez'ebitundu ebyo tewaliwo kireka waliwo ne gundi n'entinda titles azina original zaazo. Kati omukyalo oli bagamba yafuna special titles era zaalina ndoza kwasinzidde n'atunda. Kati twebuuza amazima gali luddawa okulaba abaana bano tebafuna obwenkanya. Tetwagala binyu baba byagadde nnyo abaana senga nze kyenfubako baana senga bafuna we babeera nti ennyumba yaabwe nga balina ne source ya income we bajja akasente akabalabira right now tebasoma. Tugezaako kye tusobodde naffe tukaise ne tukoowa kuba buli muntu alina ebizibu ebibye. Kati mbadde nsaba obwenkanya yenna gwe kikwatako oba minisita oba bonna twatuulako ewa RCC wa Kampala tutudde kumpi buli makooti gonna tufuna obwenkanya n'abaana bano. Naye tukyabuliddwa solution evaayo egamba nti abaana bano ddala mutuufu babeere we babadde nga bafuna akasente ke basobola okubeerawo nabo ne basoma. Kubanga mukyala Nakkoza abaana alina abaana 3 naye abaana bonna basajja bakulu n'abakazi bakulu bonna bazaala dda bali basically bano bebasembayo obuto bali mu masomero. Naye ffenna mu buntu wandibadde tukitunulamu mu ngeri eyo bagamba nti yatunze naawe abaaguze na buli kimu kyonna ebintu bidde ku mmeeza balaba abaana bano engeri gye babakolerako solution nabo bafuneko basobole okubeera nti basurvive kubanga taata waabwe yali abibakoledde. Muwala wa Mugenzi Abdul Wahab Katende.
ebintu byaffe byonna biri maka ga taata wange mugenzi. Everything ebyokusulako buli kimu kiri omwo. Mama waffe bamusibye. We have nowhere to run to. Tusaba mukyala Nabbanja otuyambe ozze oyamba abantu naffe otutuukirire otuyambe. Kyabaddewo ejjo nabadde ne maama ne mukulu wange ne muto wange ekyabaddewo twabadde ku kituufu twabadde tulina okuyingira kubanga aga amaka gaffe taata waffe yagazimba. Yesterday twabadde tuze my dad's place. Twabadde tukomyewo naye engeri gye batuyisizaamu twabadde twakayingira and the police came on us. Ne bajja ne batufulumya era twasuze ku police and right now mama wange ali ku police. We have nowhere to go. We are stuck. Tetumanyi wa kudda. Mami ali mu komera. We are stuck. We have no access to our dad's property. Tetulina ngeri gye tugendayo. There is security. Tuli wano wabweru. Mama waffe yali tubeddewo naye taliiwo. Tuyise mu bingi. Yes, tuyise mu bingi. Tuwulira bubi ever since my dad passed away. Tubadde mu struggle zino weeziti. And we really want it to end. We want to get fairness that we really deserve and the justice. Bonna bekikwatako bajje batunule batuyambe. We have tugezezaako buli wamu, tugeze mu kooti countless times nga tetufuna buyambi. Tubasaba bonna kikwatako bajje batuyambe. Yalina kyapa ekyo, kyapa kyali wa Haji Katende. Kati kyewuunyisa babuuze Zaituni bajjeyo n'ebyapa bajja kumulanga alina original copy oli alina special title gye yakola oluvannyuma ng'ono oba tabigenderedde yeebase olina ddamu kye yajjamu. Kibagamba obufumbo mu kusooka okuzaala abaana ne bayiza akabani. Abo abaana abamu tebaali bafumbo. Bwe baamala okukyankalana ate ne baddamu ne babanga abaddiŋŋana baagenda ewa Mr. Council. Nze naliko ku basatu ababiri ye ne bba nze naliko nti bafumbirugana mu bufumbo obwo. Naye nagenda okulaba nga amanya ge baateekayo aga Sunday Mansuri. Sunday Mansuri yali musajja mulala nnyo. Nze naliyo nga abapolisi nga bafumbirugana era naye akimanyi. Kyokka ebyo byonna bw'ogenda obinoonyereza byonna nga byabulirawo mu makkati teri kiriyo byakikwatako. Akati ekyo n'akifuula nti lyekkubo mwayitidde okubeera nti yali mukyala mufumbo. Teyaliwo wano. Eyo Haji yali agifudde na bizinesi nga bagiyita Ntinda Forest Motel. Era baafunamu obutakkaanya bungi. Police officer yaliwo by then OC wa Ntinda yatukisa nga babateddeko ne restrictions obutaddamu kulinnya waawo. Maze mukulu wange nga tannafa twali ffenna weeks zaalinga waliyo embaga yali mu kyalo eyo e Masaka nga mwami Haji gwe bayita Hajani mukyalo yalina omwana we gwafumbiza kati oyo omukyala Nakkoze yali omufumbi. Twagendayo ne tudda era naye ne mubuuzaako eby'omukyalo oyo mugamba omukyalo ono lwaki ate yatufumbidde emmere yali kwegamba nga yakoze nga outside catering eyo. Nangamba nkubuulire muto wange mukazi twayawukana kino bwe kiti namusomesa nakola buli kimu byonna ne biggwa. Yasi kyalina kimugambako nti ki maama w'abaana bange. Naye bye nawulira ebyaddako nti yalina ne restriction mu kiseera ekyo OC wa Ntinda yali akirinako nga takkirizibwa kukola ki kulinnyawo baafuna obutakkaanya. Kuva ku oyo omukyala Haji yawasawo n'abakyala abalala nze mirundi ebiri before Zaituni. Zaituni n'alyoka ajja mu equation oluvannyuma mu myaka emingi egyo egyaliwo. Yafa mu butuufu gw'alina mu maka bw'abeera naye besa. Naye oli ebibye sibimanyi. Nayogera nti oba yali mukyala mufumbo ng'aguze maka gano nawulira gayita matrimonial home ye. Eyo yali business nga yeeriwo. Naye kati simanyi kiki kiddako mwana oba ayina amaanyi oba ayina ssente yasinga. Kati omukyala oyo nze natuukako olumu ne mbagamba nga bwe nabagambye nti bakkaanye
balabirira abaana bano abato bano abasatu babeeko nabo kye basobola okugenda nakyo mu maaso ngaabo kubanga bali bakulu beekulidde baazaala dda balina abazzukulu baba bameka kati bakasajja bakulu bakazi bakulu naye ne tukibanga ekikola ero sinakiyingiramu eventually ate nakivaamu nze byembaddemu emirundi n'emirundi naye sirabawo solution baba bayita mujje mweyongera bweyongera kivaamu ne kifiira awo ne mugenda ku kirala kubanga twakwizinga nnyo administration gundi title gye yagijja era ani yagimuwa baatuyita n'abaana be nga mwebali be yazaala ne tugenda mpaka lukyalemererwa ne batulema okutubuulira lwaki yafuna amaanyi ago tulya baateekako yafuna administration okuzifuna mbu yazifunira oba jjinja oba luddawo byempulira simanyi butuufu bwabyo neebuuza mu Kampala mwali mubadde kirwaki teyafuniramu ekirala gundi kwaliko caveat ku byapa naye caveat kati tiriiko ne batugamba juzi tubadde mu kooti wiiki singa 2 emabega tiyebitunda so tetumanyi caveat yavaako etya n'ebifaanano byebitu sinandigambye abakulu bakiyingiremu bafunye abaana bano bafuna obwenkanya singa bafuna bubabeera basobola okutuula nabo ne bagamba nti okay tetwafuna kinene ne wano wetubeera balinawo ne ka source of income ne basoma ng'abalala bwe yabasomesa kuba Haji talina mwana gw'ataasomesa bano yafa be batannaba kumaliriza kati emyaka giringa almost 9